Okay, buterevu tuli fena mnafatuliza wasibeta sebo sibeta nyabonate akaseera ka program emaidwa Kalumanywera wano Impact FM radio Lwasa Mayinja nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno twogera ku nsonga nyingi ezibaddewo mu nsi yonna okwetolola ate nate tukatukolize Kalumanywera wava mu nsonga ezitali zimu ezitukolako ffenga abantu sekinoomu wamunga eggwanga obanga ensi yonna wetuwangalira. So nga program eno bulijjo nsooka nikwa ku mawulire ag'enjawulo nobanga munango gategera bulungi ogaki amawulire kyekikoza amawulire okwetola ensi yonna ne tuva ataawo ne tugenda buterevu nnyo tulaba Kalumanywera avaawa mu nsonga ezitali zimu. N'olw'ensonga eyo talikiro na buterevu nnyo munnange atuwuliriza era nga nja kutandikira talikireko mu Bulaaya ekiri mu Bulaaya mugala nga atuliza bagamba kissa kinegula lwaki enkyukakyuka y'obudde efuuse enkyukakyuka y'obudde kye bayita omuliro gukwata wildfires si muliro gwa mu nsiko wabula guno omuliro gwekuma gwokka era gutandikira of course mu nsiko ne gwekuma gwokka. Lwaki? Olw'ensonga nti ebbugumu liri bayita heat wave, ebbugumu ery'amaanyi ennyo eryokya likuma omuliro n'otuuka n'ogamba ne tuli ku kikino kakati wetwogerera omuliro guno of course gwagenze ku kizinga ekimanyiddwa nga eri mu Haiti mu Haiti kyabasalako then Hawaii nayo ekyewunyisa bwogenda mu Greece ebizinga ebisinga obusibala bikola ki bifuna obuzibu obwenjawulo kubanga abantu bangi babajja nayo gye bagenda okuba nti munaye balira obulamu mu biseera eby'omusana kubanga of course wali amazzi wali oki so beaches wezityo naye kati obutuufu obulya nnyo bwonna bwakwata fire mu mbeera bwekyo kakati nno bw'ojja ate mu Hawaii mune ekizinga ekimanyiddwa nga kya Maui ate nno inayo kibi nnyo nnyini ddala kubanga olunaku lw'eggulo balugenda nti abantu abakafa munange okuva mu kibayita omuliro guno ogwekumi baweze 93 balambirira. Era kino kyaleetedde okuba nti kati munange bakoze ebyafaayo nti kati guno gwe muyaga tulaga nti nno ogwokya heat wave eyakasinza okuba ey'obulabe ennyonyi ddala mu ggwanga erya America that is mu myaka egisuka mu 10 emirambirira. Bino ne bituwereddwa bannaffe ameddwa nga aba National Protection Association. Omuliro guno ogwatandika wiiki ewedde gulesse ebintu eby'obuwumbi n'obuwumbi ebyaddala nga byononese era nga etwogerera n'ekizinga kyennyini bwonna kati nga historical resort emayiddwa nga eya Lahaina yaweddewo era nga munange okusinza ku mawulire okusinza ku gavana wa Hawaii amayiddwa nga Josh Green yagambye olukiiko lwa bannamawulire byatuuza olunaku olwaliro ku makya yagambye nti this is the largest natural disaster we have ever experienced. Nti kino gamba kyekintu kye batuuseeko ekibamba kye baguddeko ekitabeeranga nawo bukyanga babeerawo. Naga it's going also to be a natural disaster that is going to make an incredible amount of time to recover from. Naga kyekibamba nakyo kigenda okuba ntikibeerawo ekigenda okutwala obudde obw'okuba tukivuunuka ne tukivaamu. Wetwogerera just mu maserengeta oba gayite nga mu bugwanjuba obw'ekizinga kyenyumeddwa nga Maui ebizimbe ebisukka mu 2200 buildings byamaze okuba nti byonoonebwa byonna byasanyiziddwa omuliro era nga damage zino kigamba nti zibalirwamu $1 billion 6 mulambirira okusa ku gavana ono yatugambye. Kati abo buyinza mune bakola kibaliko balasa okuba nti munnaye bazulwe buntuntu obutinitini bwe butyo osanyiziddwawo naye nga ttiimu egenda maaso okuba nti munange ekyako ekyanoonya erabe biki ebigenda mu maaso okuba nti bizonyibwa. Okusinza ku police chief owa Maui amanyiddwa nga John Peretia yagambye nti nno bagenda kuba ekitundu kino already just kiringa square miles 5 zokka. Naye agambye nti nno kiriko abaagalwa abo abantu bayitirivu nnyo abantu ab'enjawulo kano ensonga balina okuba nti banoonyereza balabe naye nga bennyamidde nnyo olw'ensonga nti namba y'abagenda okuba nti bafa bwe bagenda nga banoonye batyo egenda eyongera bwe batyo. So teri n'omu kati amanyi abantu bameka abakafa naye nga of course n'abagye bakafunako ye 93 naye nga bagenda maaso nga bakufa kuba bagenda maaso buli kaseera nga bazuulayo nate emirambo egy'enjawulo. Wali omunanga bafiireyo ne badduka kiwalazima ne gubasanga omuliro kubanga guli gukuba ebbugumu lyennyini n'ogwa wali ne gukwokya n'ofa. Kalimu naye embeera munange bwekyo bweri. Kakati ku lunaku olwasana olunaku lw'eggulo emiriro gyadde bikanduuza nga 6 ebyadde maze okuba nti emirundi wazo kwandi mune ebyokya ebizinga kino kimayiddwa nga ekya Maui ekisinga obunene ku Hawaii wano naye nga omuliro ogwadde eri mu kizinga kimayiddwa nga ekya Lahaina gwali gumaze okuba nti gwomune guli contained ebitundu nga 85 ku 100. Kakati waliwo ekintu kimu
ekigezo kuba muno ekigatta abantu bano bombiri. Abatuuze bagamba nti nno bonna ba residents abakukitundu ekyo kizinga bagamba tebafunye kibayita warning, tebafunye kulabulwa kubagamba basobola kuba nti muno bakola ki badduka batasa obulamu bwabwe, tebafunye kulabulwa n'akamu. Era kino kyageze maaso ne kibeera nga muno ekireseewo kibayita obulumi obw'enjawulo nti n'omuliro guno okuba nti bagwizikiza banaffe twalisinga emergency abazinya mwoto tebasobola kuba nti bajja mu budde mu kutaasa abantu bano. Akati nagasi baba kukikola kino ne bawoninga abantu bannanga omuliro genda kuba nti guddamu mwamuke mu bitundu ebyo bali basobola kuba nti basevinga abantu bayitirivu nnyo nyini ddala. So ku lunaku lwakubiri abatuuze bo aba Raihana bagenda ne bazuuka ku makya abaziba genyini nga tebalina masanyalaze nga tebanyi kigenda mu maaso, essimu zaabwe nga si nkyajinge, alamu clocks bwe zibazuukusa nga maziba genyi zonna zaweddeko nga zonna zasirise, air conditioners nga ziri wansi kwegamba tolina kuba simu, tolina busobozi okuba simu kuga nti banne tulumbiddwa omuliro gutusazeko mutuyambe. Kandi kirabira nti omunanga abantu bagenda maaso mbeera nga bafa mu mbeera bwetyo gwe banafe atuuliriza. Kale kankuggyeko nate eyo ku saidi y'abannaffe abo naye nga mbajjukiza mmwe bannayuganda mwenna ku semazinga Africa ne mu nsi ez'enjawulo, oba ng'olinawo wonna ku katundu w'oli awo simbawo kibayita omuti. Simba emiti kubanga emiti nyo gituyambako nnyo mu kuuma kibayita obutonde bw'ensi, kuba ekitaataganye bannaffe n'abazungu bakyeruppe kuba nti munenge bo ensi zaabwe zagenda ezisookayo eri mu kibayita industrialization. Kali baatema emiti bakelyalinga buli kimu, kati already nature yatandise okubanga ekomyawo basimba emiti gya pine alimu kibayita softwood yaliko amafuta yeekuma yekkanga omuliro nga temperature zeyongedde okuba nti nnyingi nnyo nyini ddala. Naye ekirala of course factories zino amakolero gagenda ne gafulumya kibayita ebikakka biri carbon monoxide ebiyambuka waggulu eyo ne bigenda mu maaso ne bikuba ekituli mu lutimbe luli oba olububi olutukuuma olumanyiddwa nga ozone layer. Kati olikomu ekituli ekyo kati rays oba omusana ennimi z'omuli eziva ku musana direct eri ku mwezi ku gundi ku njuba ziyitamu direct singa olububi olwo ozone layer lulimu nanga ebituli ebikubiddwamu that is ebiri depleted nekibayita carbon monoxide oba carbon dioxide. Kitegeeza ki ekyo? Nze kuba zituuka wansi eno ku ttaka kuba ku nsi yaffe nga ebbugumu liyitirivu nnyo nga bwe kiri kati mu mawanga gano aga Bulaaya. So nolwensonga tugabugambi simba emiti nti sasha demba nga mukuze demba mukulaakulanye ebikkakka bino ebisobola okuba nti bigenda kwonoona olububi olwo olutukuuma nga tuli balamu okuba nti musana gutuukako direct eno ate munange ebikkakka ebyo binyweebwa emiti gyo gyobanga osimbye. Jjukira emiti ginywa carbon dioxide, ginywa ebikkakka bino zonna gituwa oxygen. So nolwensonga eyo mikulu nnyo mu bulamu bwaffe katugamba abantu bulijjo banaye musimbe emiti. Okay, tugeze mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Africa. South Africa ki ekiriyo? South Africa yabagatta n'ensi endala nga 5-2 olunaku lwaleero. Tulabe twogera ku bannaffe abamanyiddwa nga aba BRICS. Jjukira nti nno bano eno group ey'ensi ezavaayo ne zigamba ne zimira pini ne zigamba nti zikooye ejjogo lya America wamu n'abanywanyi. Ne bagamba bakooye batwalya mu nkwawa zaabwe, bakooye okuba nti baloba balowooleza nti onoolya kino okola kino onakusuubula bwoti babikooye. Kati ensi BRICS ezikola BRICS Brazil, Russia, India, China ne South Africa zatwansi ne zigamba nti tukooye kino tukolewo ekyaffe. Munnaaye batandika bank emayiddwa nga the New Development Bank era ng'eno eri bwali mu ggwanga erya China bakitandika mu mwaka gwa 2014 netandika okuba nti ekola mu mwaka gwa 2015. Akati bavuddeyo ne bagamba nti nno beetaaga okwongeza mu kibayita local currency fundraising ne lending nti obagenda okuba nti bawola bank eno etandikawo nga ezze kulwanyisa kibayita World Bank kubanga America efuga World Bank ekuwola ssente nekusako obukwakulizo nekumanyiira wena nekussa ne wansi mwabwidde wano kati byabakozi wano waffe Uganda nti oba temuli abisiyaga tujja kuba tubawola ssente kaleyo neno babiteekawo. Akati bank yavaayo negamba nti what egenda counteracting eno emayiddwa nga World Bank yeno bank emayiddwa nga New Development Bank NDB ey'abannaffe wano aba BRICS abagitandika. Akati bagambye nti nno beetaaga okwongeza ku ssente eziriroko eza bulijjo mu ngero bungi wamu n'okuwola. Bino nno babireetedde nga of course amawanga ga Bulaaya gateeka envumbo ku beetwa founding shareholder abatandikawo kino bank eno amayiddwa nga aba Russia munnaffe atuliza. Bino nno byogeddwani Minister owa Finance ebyenfuna ow'eggwanga ne South Africa amayiddwa nga Enoch Gondogwana wayogeredde bino
nga South Africa eri mu nteekateeka ezigenda okuba nga zikyaza olukuŋŋaana olwa BRICS abakulembeze ab'ensi zino 5 mu Johannesburg omwezi guno nga gunatyo okuba niguggwako bwe gutyo. Era okusinza ku minisita ono amayiddwa nga Gondogwana agamba nti okwongera mu currency ezaffe eza bulijjo local currency nga tuzikozesa nnyo wano mu kibayita National Development Bank bammembers gye bayamba nnyo okuba basiga ku mulamwa. Ekyokubiri n'ekigendera kyabwe ekyokuba nno bakendeeza ku kibayita foreign exchange fluctuation. Mpozi ate bino tulowooza nti nno maybe tusuule dola ejja kugwayo kayoka singa sente muba muwongezaamu ezammwe ze mukozesa ne muzongeza mu kibayita saturation. Bwatyo munefu agambye. Era minisita ono takomeko kinagamba nti most countries that are members of the NDB have been encouraging to provide loans in local currencies. It is not doing as much as member countries require, but that is a strategic direction we are pushing the bank in. Naga nti ensi nga bamemba aba NDB tuwe tubagamba bulijjo okuba nti bafuna kibayita bawola ensi endala bazola muserezaazo local currencies. Kino tuba bakikola nnyo nengali kyetaagisa eri abantu bonna era n'enkulaakulana era tugenda mu maaso okuba tukipushinga tulabe nti at least kituuka ku level eyo. Era eno banka gati eri mu Shanghai mu ggwanga erya China yatandikibwa 2014 ne Brazil, Russia, India, China ne South Africa. Naga nti no baba nyini ekigendero kyabwe kyali kimu kyakuwa kye bayita obuyambi funding okuba nti ensi ekulaakulana mu byokuzimba enguudo n'okulaba nti no projects ezigenda mu maaso okuba zikulaakulanya ensi zigenda mu maaso. Banka eno yaggulwawo officially mu 2015 era twali tuli awo ne bayigattibwako ensi endala omwali Bangladesh, omwali United Arab Emirates, omwali Egypt, omwali Uruguay era ne Saudi Arabia nayo yataddeyo kibayita eri mu nteeseganya okuba nayo yiga okuba ng'efuuka kibayita member owa banka eno emanyiddwa nga New Development Bank munafatuliza. So ye chief financial officer owa NDB banka nje twogera kamayiddwa nga Leslie Masdop yageba na mawulire nti banka eno egezaako kati okulaba nti nomuna kati eyongeza bayita local currency lending egenda kwongezaako okuba nti ewola abantu mu ssente ennansi nga ovudde ku dola negandi kati obudde ntwogerera batunulira okuva ku bitundu 22 ku 100 paka ku bitundu 3 ku 100 wenatukira mwaka gwa 2026. Era nagamba nti nno of course limiti zonna zibaddewo kuba tibadde balemezebwa nga issue ebadde yakuba nti basuula dola ne dola bagaba basobola bagisuula nga bakulakulanya currency eri loko eyensi zigenda mu maaso okuba nti munna itukola ki abeewoleramu. So ne bagamba nti no bank obudde buno ebadde ekozesa nnyo kibayita operating currency ezekozesa zibadde dola olw'ensonga ezitali zimu nti US dollar ebyaddala ebadde esinga okuba nti munnanga bantu gye bakola kibeewoleramu mu kukutambuza bizinesi ez'enjawulo. So naga ati no banka eno naye kati ewuliriza bamembazi bayo kiki bagisabye naga bagakuba bawuliriza kino bakuba okutabulatabula currency zino balabe nti da demand yazo yeyongera then ne dola ejja kubanga ekampona mpola okusinza kuba namulire munaffe bagee tinno eno gitwaligamye tinno NDB Apple investor presentation yabadde nge efulumya kibayita presentation yayo omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini baga nti nno eno yavaayo nekakasa nti twogerera yakafulumya $1 billion 30 zirina mu loan zibaddewo abantu naye ng'ebitundu 2 ku kwezo ziri mu dola. So kusoma mulaffe abantu abajja bagamba nti ezo sanctions America zeteeka kugwanga eribaddwanga erya Russia envumbe eyo ebadde evaayo nnyo okuba nti enyigiriza nnyo that is okuba nti local currency tekozesebwa nnyo mu NDB okulaba nti nno abantu bakozesa nnyo kibayita ruble bakozesa nnyo biki kubanga munange business zitambula mpola naye bagamba nti nno capital okuva basoze nibongeza capital oba nibalisa capital okuva mu new members abawageza basoka nibenyiga ku bank eno yani bagamba kiyo kuba kiyamba nnyo okuba nti at least ba member countries teba depending nnyo ku butale obwegwanga lya America. So balenga at least besigama nnyo ku butale buno obwensi zino ezaabwe ezenyini zino ezikuba nzibawagira mu mbeera bwezo gakiringa Uganda tunawo twaga okuba twewula mu ggwanga erya China nga teoriya mu dola oba mu Russia ekyo bagenda nno kibi nnyo aliso ole mu ssente ezaki ebakirize ndi bamemba countries basobola bawula mu ssente zammwe ne muzikonvatinga kiba kibayambako okuba temugenda okuba nti muwa interest y'amaanyi nnyo n'okuba tebateeka obukwezi oli bw'amaanyi nnyo nti dola efuga buli kimu emirimu nange bwekyo bweri twetukyali awo nate ne tuwulira nti Ukraine tugeze mu ddwaniro nti Ukraine kyeyagala okuba nti ekola kibayita counter offensive okuba nti erumba yeddiza ebitundu Russia byagitwalako okulwana kuno ogenda mu maaso nti ate kyeka kuzzeemuko omugosi gutya
beresuubira okuva mu NATO tebituukiridde. Okusinza ku basirikale abatagenda kwatula amannya gaabwe abaggwanga erya America bagambye nti nno NATO yali esuubira bingi okuva mu ggwanga ery'abannafano aba Ukraine, ne Ukraine nayo ng'esuubira bingi okuva mu NATO. Ne boogeredde budde buno wetwogerera bagambye nti kati bayinza okublaminga oba okunenya abo bonna abasapootinga Ukraine mu lutalo luno olw'ensonga balemye okuba nti bawaayo ebyokukozesa. Mu article eyafulumiziddwa eya Mark Galletti, ono author w'ebitabo ebisukka 20 mu ggwanga erya Russia, bagambye nti nno abasirikale abali mu kulwana abaggwanga erya America bavudde ne balaga okutya kwabwe kuba bali mu training batraininga bano aba Ukraine, abasirikale ba Ukraine babagambye nti ebyaddala NATO yali esuubira ebyamagero, expected miracles, ate aba Ukraine ne bagisuubiza ebyamagero ebyo. Nagaa ne tusobola kulwaninga, you can't run a war on optimism. Tosobola kubanga ate munange oddukanya olutalo ku bisuubizo nassuubi just bunenge bwebityo biri. Ate omusirikale omulala abatraining aba Ukraine benyini ava n'agamba, we haven't quite closed the book on 2023 but we are ramping up our thinking about 2024. Tenunaba kuba ntukomekkereza tuggalawo n'ebitabo ebya 2023 ate tunaanudde olwedde obulabu bwaffe tutunula tuwagala 2024 okwo kuba ku papa. Alipoota yafulumiziddwa yalaze nno ddala obudde buno bwogerera tosobola kuvaayo n'ogamba nti nno Russia oba Ukraine basobola okuba nti bagenda okuba nti basalawo ani ago okuba nti yangu olutalo obudde buno twogerera. Naye naga tosobola kubanga ate Ukraine weewaana nti olutalo lina wolutuuse nga kyokola ekyamaanyi ennyo kugenda kugamba nti mpambye ebyalo bibanzibako bwe bantwalako. So ne bagamba nti nno Kiev oba eggwanga lya Ukraine liyina emyezi 2 gyokka okuba nti bwena kye bakolawo enkuba terina kubanga etandika kuba etandika bweti n'ebyokwesa ebibabawa byonna byonna tanka ziba tesobola kubanga zitambula kuba nti zeeyongerayo. Twogera mu mwezi kati ogwa November. Nagamba nti no twogerera obudde buno mines ezasetingwa aba Russia ezidi awo naddala mu maserengeta aga Ukraine mpitirivu nnyo zezimu ku ekizibu ekiganya okuba nti munange amagye ga Ukraine gasobola kuba ne gatambula okweyongerayo. Ne gayita tanka zino mine eziri mu ttaka zigenda maaso ne zikuba tanka ze babawadde. So embeera munange bweki bweri era kino kwekivudde ne bagamba nti no Ukraine obudde buno etandise okuba nti munange enenya NATO kuba tekoze kimala kuba nti no ibawo kyebasuubiza okuba nti mwamunaye babawa ebyokulwanyisa. Akati embeera bwetyo bweri byayogerako eri bannamawulire wiiki eri enongeeta eweringa eggwako. President wa Poland amanyiddwa nga Andrzej Duda oli omu kuba abanywanyi ennyonyi ddala abawagira Ukraine yagambye nti no amagye aga Ukraine gakoze kyamaanyi nnyo, naye olunaku olwaliro wetwogerera kati obudde buno tegasobola kuba nti mune gasalawo okuba nti galumba eggwanga erya Russia n'amagye ga Russia mbugeddize ebyagatwalibwako. Era abamu kuba bali boogerako ku lutimbe olumanyiddwa nga olwa CNN bagambye officials abaggwanga erya America bagambye nti no in fact it was highly unlikely that Kiev forces would be able to make progress that would change the balance of this conflict. Nti amazima gennyini tekisuubirwa olunga bakira obudde buno nti amagye aga Ukraine gasobola okuba nti galina enkyukakyuka yonna oba n'okweyongera mu maaso okuwamba okwetawo enkyukakyuka mu lutalo luno olugenda mu maaso kati wetwogerera. Akati no embeera bwetyo bweri. Okusinza ku defense ministry y'eggwanga erya Russia bagamba nti nno bino bitwogerako kibeta counter offensive y'eggwanga erya Ukraine yalema era nga bagamba nti nno Ukraine yakafiirwa abantu abasukka 4,300 n'units za military hardware esukka 4,900. So embeera munange bwekyo bweri ku side eyo gemunanga Wizard ku Impact FM lwejo lwasa mayinja kale gebayigenkwado olunaku lwaliro naleka tujje.